Amos Kigenyi amanyiddwa nga byayogede afuuse Dr. mu ggwanga lya Amerika. Bino tubireeta atunnyonnyodde twogeddeko naye ate ye Vinka ayina byayogedde ku bbaawe ne bannanga abakazi temwesigika. Yenna ate omukyala ono akulira URSB agabana buwumbi amannya ge tugenda mugenda manya afuna mmeka ne omwami Tonix mukambwe eri aba social media banne muli bakambwe. Bino bye tuleeta maasoko wano wennyini kati ntandise. Amos Kigenyi mu 2017 oba byayogede mu 2017 yava mu ggwanga lya Uganda n'ayolekera mu ggwanga lya Amerika. Omukulu ono abadde muyimbi nga yatandika mu early 2000s eyo nze natandikira omumanyira mu nnyimbo bawankyawa nze ndeka biki munnange omwami ono ng'agenda mu ggwanga lya Amerika. Eyo munnange gyafunidde ekitiibwa eky'okufuuka dokita mu ggwanga eryo. Munnange omwami ono mu mwaka gwa 2017 yava mu Uganda n'ayolekera mu ggwanga lya Amerika okutuukiriza ekirooto kye eky'okuyingira afuuke dokita. Bw'atyo yatandika ne bachelor's degree mu health care munne gye yamaliriza mu mwaka gwa 2021 era bwe yagimaliriza teyakomaawo yeeyongerayo ddala okusoma paka olwaleero bwafuukidde ddala a practicing medical doctor mu ggwanga lya Amerika. Mwona byayogede avuddeyo ku mukutu gwe ogwa Facebook n'atutegeeza nti the singer turned doctor shared the exciting news on social media writing, "Today 10th 3rd 2024 I'm officially Dr. Kigenyi Amos after completing all academic requirements and distinctions. It has been God, family, discipline and hard work." Munnange tukwebaza nnyo munnaffe olw'okusoma. Abayimbi bangi bali wano mu Uganda ebyokusoma byabalema baba mu nkoola mu nkwacyo kuzunga eno n'eri kwevuma kubba ssente wa Museveni. So tukwebaza nnyo omwami Amos Kigenyi amanyiddwako nga byayogede omusajja omusoga ko bana. Vinka agamba nti ye munnange bbaawe tamugaana okukola kiro era bbaawe akimanyi bulungi nti ye mukyala wa ndongo. Yatugambye bw'ati. Speaking about her work, Vinka revealed that her husband is very supportive of her career and has no problem with her performing at night. Tamuyinako buzibu ye okukuba endongo y'ekiro. Naye bannange katuwulirize wano. Wulira kano. Munnange no Veronica agendera ddala mu maaso n'agamba nti omwami we akimanyi bulungi nnyo nti ye munnange aba agenze kusanyusa bafaanizi be era nti talina kirala nnyo ky'aba agenze kukola. Bw'atyo Vinka bwe yatutegeezezza. Vinka agenda ddala maaso n'agamba nti omwami we yamusisinkana nga kino kyakola eky'okuyimba era kyakola. Era Vinka agambira ddala nti omwami we amusapootinze nnyo mu kino kyakola, amanyi n'okumukuuma ku livulo gye baba bagenze n'amala okuyimba. Bw'amala okuyimba ne balinnya emmotoka yaabwe ne badda ewaka. Era agamba yeebaza nnyo omwami we olw'okumanya omulimu gwe n'agutegeera bulungi nnyo n'atamuteeka ku puresha ng'abayimbi abamu munnange abamu bwe babateeka ku puresha olazeewa ogenze kola ki ng'okomyewo leeti ABCD nti amanyi n'okuvaonagana nayimbayo mu up country n'agenda ku zi carnivals neyeesala obupati bwe byonna omwami tanyiga akimanyi mukyala we muki muyimbi. Era omwami wa Vinka ono waliwo abamu ababisalaganyawo nti yali afunyeyo ka mama demu akalala ka sugar mama naye tebyali bituufu, so bakyali wamu beeyagala omukwano gubayisa mu kabu. He met me while I was working and understands what I do. He knows very well that I'm performing for my fans and he is very supportive. Vinka responded when asked by a journalist about her husband's opinion on her night performances. Bwityo no munnange wekiri. Anti katuli ku URSB bannange bagabana ssente. Mrs. Masse Kainobwesho ng'ono ye registrar general wa URSB bannange bafuna kye bayita juice URSB salary bagabanira ddala omusimbi guli gwe bwaguuga. Bannange mulidde ka ssente bantu mwe katuwulire emboozi eno ku URSB. Wulira wano.
Omwebona nga abaana bali ku X oba former Twitter tebatudde waliwo lisiti eza ssente ezafulumye ez'ebitongole ebyenjawulo ebya gavumenti ng'egye bafunamu ssente. Kaakati ekyewunyisizza abantu bannayuganda okutuuka okwewunya n'okunyeenya emitwe nga omukyala amanyiddwa nga Registrar General wa URSB omukyala Miss Amaseka ayina obwesho nga y'omu ku basikyasinza okufuna ddala omusingi. Mune mu lisi gye ngenda okulagako awo ogenda kumanya nti mu URSB asembe ofuna ssente tono afuna miliyoni 3 bali mu miliyoni 3,210 asembe okufuna ssente ntono mu basupervisor bali mu miliyoni ziba 3 naye nga banne bagabana ssente nnyingi. Bino byaddidde oluvannyuma lwa lisiti eyavuddeyo n'eraga abakulu mu kitongole kino ssente ze bafuna ekyesaba Bannayuganda bangi nga beewuunya. Service delivery tetulina naye abali mu bitongole bya gavumenti mulya bulungi nnyo. Kati nno laba lisiti eno anti lisiti eno yiino lisiti eno yabadde eraga nti Registrar General Mrs. Maseka ayina obwesho afuna miliyoni za 40 buli mwezi ate Deputy Registrar General wa kampani ya URSB n'afuna miliyoni 31 buli mwezi. Owulira simanya a director earns 28 million per month. Director mu kitongole ekyo ate akulira departments ez'enjawulo bamuyite head of departments n'afuna millions 24 ate ye manager n'afuna millions 14. The same figure indicates that a supervisor, a senior officer earns about 11 million, an officer about 8.3 million, assistant officer 5 million, then bana balala basembeyo wansi bakakyere bo ne bafuna millions 3, with 3 deputy directors generals, 9 directors, 8 heads of departments, 26 managers and 62 supervisors or senior. Kati gwe kimanye nti buli munnayuganda ennamba y'abantu abo yonna gy'owulidde bonna bagabana omusimbi ogwo. So mukimanye nti bannange bannayuganda ebya Uganda byafuuka byakulyamu buli omu wofuna lyamu ky'olyamu otambule n'abo abayingire bali. Kati muli Museveni ekintu ekitukwasa kale tugabane amalwaliro temuli ddagala oba enguudo zimbi tuli kulya buli paka kuwulira bobbi. Bannange okufenka kuli ku URSB banne balya ssente with 3 deputy director generals abujjukira bafuna miliyoni 43. Ompulira bulungi 9 directors, 8 heads of departments, 26 managers, 62 supervisors or senior officers, 130 officers, 53 assistant officers and 40 support staff. URSB employs 332 staff, all of whom earn a total of 37.7 billion. Obukadde rather billions 37.7 oluzayinza kukola ki. Waliwo omuzungu yaziwa neno Samuel Leeds yazimbye eddwaliro at 1 billion yalizimbye eyo jjinja. So kakati mu biliyoni 37.7 tuyinza funamu amawulire amalwaliro ameka ge malwaliro 37 aga Leeds ge yazimbye ejjinja. So bannange byayogede yabane mulekerawo okulya akasente. Uganda, are you ready for the biggest concert of the year? It's time to turn up the heat and light up the stage with the one and only Big Eye. This December 7th, 2024, all roads lead to the Lugogo Cricket Oval for a night you won't forget. Get ready for a high-energy, electrifying performance as Big Eye takes you on a musical journey of his biggest hits. Also featuring all Ugandan artists. Tickets ordinary 20k, VIP 50k, platinum tables 2 million. Get your friends, your squad, and everyone you know because Big Eye is ready to make history. Big Eye live in concert at the Lugogo Cricket Oval, December 7th, powered by Airtel Money, Sonyuka TV, Afro Mobile, Go Sports Betting, Sky Pins Tours and Travels, O'Brien's, Fines Cafe Bistro, Century Properties, Kima Home Security, Big Eye Foundation, and Climax.
of course nga musanvu Saturday Big Eye ali wali Lugogo Cricket Oval, so tugenda tumwage tumusupporting naye nga bannange Tonix yavuddeyo awanda muliro. Tonix bannange, Alan Tonix speaks out against harshness eri ku social media bannange. Tonix munnange yagamba nti ye munne yalekerawo okwendowooza ku social media kuba afuniddeko ebizibu bingi. Munango omusajja ono yakuyimbya akayimba kabeera nange yavuddeyo n'ategeeza nti ebiseera bino abakozesa ba social media bakambwe nnyo, nti opositinga akantu ko ne bakabuukira ne bakwambalira ng'olinako n'ekyoyagala okuwabula oba okuteesa. Yagamba bannange tubeere bakkakkamu, tuwuliziganye, tetuyomba. Wali bakadaama b'e Saudi bannange abaana abo bayomba ne bakubuzaako emirembe. Agamba bw'ati, in my life I have encountered several challenges just like any other person, but I have never shared them on social media simply because there are says that once you share your problems, some will laugh at you, others will feel sorry, and some won't mind. Omukulu ono agamba nti munne bw'osharinga ebizibu ku social media okwo munnange waliwo abagenda okusekerera, waliwo abagenda okufiiringa nti bakutteko era gy'oli abambi banyole wamu naawe, ate naye waliwo n'abatagenda kufaayo. Tonix munne agenda dda mu maaso n'agamba nti ebiseera bino munnange omuntu wavayo n'apositinga ekintu kyonna ku social media, abantu amunnange bagenda kuvayo nga bamuyeeyayeeya, abalala babeerawo nga bakola ebintu ebitategeerekeka. Kale kwegamba okweyisa okukyamu kwongedde okukula ku social media, era avaayo n'agamba nti bambi okweyisa kuno kubi kukendereko ku social media kwa munnange abantu balumwa mu bintu bino ebikolebwa abantu abamu. Tonix speaks out against the harshness on social media following a section of critics who claimed that ailing comedian Bobby Brown is just making fun, yet he seriously needs financial support to undergo kidney and bladder surgery. Bobby Brown was recently advised by his medical doctor to undergo surgery before the end of October or early November and needs funding of $5 million. Mune bino yabyogedde ng'ayogera ku mbeera emu comedian omu gy'ayitamu Bobby Brown nti munnange yeetaaga okugenda ku surgery okukola operation bambi musajja wattu nti kidini ye ne mune ensigo ze n'akawago mune ebirina mu kooki obuzibu bambi Bobby Brown mu muyambi yeetaaga millions 5. Bino gundi we yabisimbuliza Tonix ku mbeera abantu ba social media gye baakubyemu olube n'okwogera ebitakwatagana. Bambi mweddeko nenjagala mbasabe musubscribing, likinga, sharinga. Yagala nnyo Express TV 1 tuzze naffe tugezeeko, so mutuwagire mu supporting. We are still giving you much more. Thank you for watching and have a good day. Ciao, bye bye.